obubaka bugenda eri bwoya wange. Ogenda kwetegeera. Mu Buganda kabaka atugamba obumu. Katugambangako twebuuni. Oyogera bingi nnyo ebiina amakulu. Era bingi mbiwuliriza ne nnondamu ne nnyongera ku ntegeera yange. Naye emirundi giweze ebiri bw'oyanga oyokya. Tubaboole kakyokka kabaka atugamba obumu. Tosobola kugamba muganda munno bw'obanga okyawagira omuntu bw'ati ne bw'ati oli mubi nnyo oba toli mubi nnyo. Mukulu komaawo gwe tolina by'otugamba naawe. Kyagulanyi tajja kumenyekana ba Muhoozi na Museveni ate nammwe amenyeke nammwe. Tekisoboka kati mmwe tulina obbakwatako nga ffe ne tubasomesa. Kakati gwe Rasita kiki oyogezaako okwogera? Kati kankugambe mu gwe Rasita ku mbeera etambulwa mu ggwanga, okunyigirizibwa okuli mu ggwanga, obutemu obuli mu ggwanga, ekiwamba abantu ekiri mu ggwanga, gwe ofuba okulaba nga omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera by'okubamu ebituli n'ogaana okwogera ku butemu. Weerabidde ebigambo Museveni bye yayogera emabega nti ajja kulashinga Abaganda bonna. Omanyi mmwe ebiseera by'okulonda bwe bituuka mutandika okweyogeza ebigambo eby'ekisiru ate gwe kuviira ddala mabega litojjo obadde oyogeranga ki? Bwe tolina by'oyogera bigatta ku ggwanga. Kitegeeza mmwe mubeereyo okukola ku butivi bwammwe ku leediyo ne mutabuka nga mugezaako tagetinga ssente, so nno si bonna nti abakola ku leediyo oba ne ku mativi bwe bisinga ggwe. Kubanga abasinga abakola ku madeediyo ne ku mativi bategeera. Naye mmwe abantu abamu abatono mwe abavayo ne mwefuula nti awo we muli baakabi. Ogenda n'oyogera ebigambo eby'ekisiru mutagetinga nnyo embeera eno mu biseera by'okulonda olw'okuba mwagala kufuna ssente mu gavumenti. Omanyi bw'ovaayo n'oyogera eby'ekisiru gavumenti eringa egamba oyo waffe nga babawokyayo. Kati oyagala bakuwokyeyo naye tomanyi bulumi bw'abantu be balimu. Gwogenza okulaba nga Kyagulanyi kye yayogera kikyamu okugamba nti omuntu yenna ng'ali mu Buganda ng'awagira Museveni musiru nnyo oba mubi nnyo, olowooza yava ku ky'okukyogera? Amataka bagabbye mu mbeera yonna, obutemu buli mu Buganda, embeera yonna wadde newalala gye buli, naye yayogerera mu Buganda kubanga akaseera ako yali ayogera ku mbeera eyali mu Buganda. Ne bw'agenda mu Busoga era abyogera, wano yali mu Buganda. Kati saawa zino okuwamba kwa Eddie Mutwe nga tonnakwogerako. Oyagala tugamba nti Kyagulanyi yawambyera Eddie Mutwe? Oba ye yamutwitinze ku X ye n'amuteekako n'agamba nti nze amulina ngenda mulaawa? Ebyo nga tobyogerako. Njagala litojjo oveeyo oyogere ku nsonga ya Eddie Mutwe. Eddie Mutwe yakola ki? Lwaki baba bawamba abaana batalina musango temuvaayo kwogera? Wabula mulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze waffe ng'alina kyayogerako ekibakoona ate mwagala nnyo okwagala okukuba mu ttooki. Kati njagala litojjo onkubira ettooki mu Eddie Mutwe. Anti weefuula nnyo akola analysis ku bintu ebitakuyamba. Njagala onkubira ettooki mu Eddie Mutwe nakyo tukuwulire endowooza yo. Nga bwe waleese endowooza yo eraga nti Kyagulanyi okuvayo n'agamba nti Omuganda ali mu Buganda ng'awagira Museveni musiru oba mubi nnyo. Nga bwe wakikubiye mu ttooki kubira ne ku ttooki mu Eddie Mutwe. Ngamba ggwe litojjo mwefuula nnyo abategeera babboyi. Omukulu Bigijjo tagudde mu mbi z'abafutusojja bamuwadde ebibi bamugambye nti wandisirikidde ddala obanga tolina byakwogera sirika nti obanga tolina byakwogera sirika toyogera ky'otamanyi. Ebigambo mubiwulidde abadde alinganga ayogera nga olaba omukulu Big Size ebigambo byayogera. Mwana n'amugamba nti owaayi weegendereze tulina ebituluma bingi ate naawe teweeyongera ku lisiti y'ebyo ebitumenya. Wano level nezivaayo nga tuvuddeko munnange bannayuganda bazukukidde mu kiyongobero. Twasoose ne tufuna amawulire emmotoka eyayiridde naye ng'emmotoka eno mu kujja eyiriddemu omuntu. Kakati ntusigalawo nga twebuuza nga tetunamanya omuntu y'ani era tubadde awo just mu kwebuuzaganya ani ayiridde mu mmotoka eno kubanga okusinziira emmotoka eno yayiridde ku ssaawa nga 7 ogw'ekiro. Munnange bwezigenda okuzukuka nga tutegeera nti omwana w'omugagga yajjiridde mu mmotoka eno. Ani gwe njogerako? Rajiv Rupereria mutabani wa
mutabani w'omugagga Lupereria yafiiridde mu kabenje kano okusinziirira ku investigations entonotono ez'akavaayo zenfunye kigambibwa nti bwe yabadde avuga emmotoka neeruzinga control nekona pavement mbu gyempulidde nekona pavement kirabika oba yabaddemu okone mu kasupiidi awo saategedde naye emmotoka eno yabaddemu yekka mbu bwe yaluzinze control nebanga ekona pavement emmotoka neyeefuula ne overturninga mu overturninga kuno bwetyo nekwata omuliro musajja wattu lwakuba yabaddemu yekka era ndowooza engeri gye yabadde yeefudde teyasobodde nakugamba nti aveemu teyasobodde kwesika oba kukola ki nti aveemu era kyetamanyi oba yagenza okukwata omuliro ng'amaze okufa awo simanyi naye nga tujja kubanga era tweyongerayo kubanga tukola ki tubigoberera naye nga ge mawulire ago amavi mutabani wa Sudil Lupereria ye yafiiridde mu mmotoka amanyiddwa nga Rajiv Lupereria era ono tukimanyi bulungi nti abadde wano nga CEO we companies nyingi era bambe kisinze okunuma nti omugagga ono oba Rajiv ono Lupereria abadde ayambye abaana waneno mu ggwanga Uganda nga babawadde bursaries awo ku Kampala parents omwana mulenzi fresh kid ono Rajiv Lupereria yamuwa chance tulina omwana Fresa Despacita ono Sudil Lupereria yamuwa chance okusomera ku Kampala parents so mawulire si malungi era kitalo nnyo era kitalo ddala katusabye Mukama Katonda agumye ab'enganda n'emikwano era tusabira ddala omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamule ekisa ate era amusonyiwe byonna ebyamusobako mawulire ga nnaku nnyo nyini ddala mu nsi muno abaana be basaanidde okuziika abazadde kwegamba ng'omuzadde Mukama amuyiiyeko obusubi akuze abaana be bamuwadde buli kimu kibasobola mu nsi muno ne bamuziika naye kyanaku nnyo omuzadde okuba ate nga yaziika omwana mawulire bambi si malungi nnyo ddala tujja kweyongera okuba nga tukwapudete naye emmotoka yonna yeyidde nesaanawo manyi omuliro gumegera yo bwetyo yonna yamegeredde nebanga egwawo era bambi nga naye mweyajiridde kyesobole kubuusa maaso nti ono abadde kabaka mu kuvuga emmotoka era nga mutuufu wagituulamu ogamba kyekyo naye Mukama bw'atyo bweyagadde tweyongera okusabira famire awo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo nga tudda ku nsonga eziri mu ddiiro munnange amawulire gafulumye nti abasajja bano bapulaninga kulumba maka g'omukulu Eddie Mutwe kuno nayo ki nze naawe okusinziira ku sources zange bantegezza ntegeze Mr. President tegeze ne Loop ne ba MP bona ba National Platform namwe bannayuganda bampuliriza bulungi nnyo Mr. President nkusaba ne mukulu Jole Ssenyonyi mutwala obubaka bwange buno sibasabangako mutwala obubaka bwange buno kachikulu meeting eyabaddeyo olunaku lwajjo nga ono nvubuka amaze okukwata Eddie Mutwe nga akonfamize nti yamulina meeting yatudde yabaddemu Sali Musale yabaddemu Museveni kennyini yabaddemu Jeneti yabaddemu ne Lwabwogo n'abalala bonna bakondemize ekikolwa kya Muhoozi ekyokukwata Eddie Mutwe nga bamugamba nti Eddie Mutwe is just a mere bodyguard, is not a politician. Even it's very hard to see Eddie Mutwe making a political statement. Why did you arrest him? Teyabazzemu n'asirika ne bakonsultinga ne babuuza Sali Musale n'abagamba nti I advised you don't arrest those ones who are not politicians. Why did you arrest the politician? Why did you arrest Eddie Mutwe? Guy n'asirika as well. Janet n'abagamba naye akikona eminga Museveni yasirise busisi Lwabwogo n'abagamba nze ndi against okukwata abantu abatali bannabyabufuzi ekyakwasiza Eddie Mutwe kiki olw'okuba nti Muhoozi takolaga naani na Lwabwogo era baafunye olutalo era either tomorrow is Friday oba ku Monday
Lwaboga mugenda kulaba ko ngayina ekintu kyagenda okulaunchinga eno video mujja jija lwaboga ina ekintu kyagenda okulaunchinga mujja kitegera either agenda kwesimba mu kifeejine mu NRM oba ina kyagenda okulangirira ku Monday between tomorrow and Monday Tuesday ana kyagenda okulangirira nenga bali mu lutalo olwokuba tebakkiriziganya ebintu muhoze byakola ekyo si ekikulu kyekirwa mu meeting yemu Audrey Lwaboga yabagambi we are making a blunder. Which blunder? Nti if Robert Kyagulanyi Ssentamu and his colleagues, they get to know such information. And it can lead them to leave that parliament, all of the NOP MPs and other opposition MPs to leave that parliament. And they leave NRM in that parliament alone. Nothing will prosper and nothing will go on. Even we can lose each and everything we have. Kati mukulu Joel Ssenyonyi, Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba. Abakulembeze bonna ba MOP abakuuliriramu ne Mwami Ssenyonyi mubagambe bave mu parliamenti eyo tekyali parliamenti bonna baveemu tebaddamu bagende mu constituency n'obudde buweddeyo baagala okugendako tebagenda kubanga oli yabagambye omusajja ono mukoddomi we yabagambye nti singa nuupu ejja bami ba parliamenti baayo n'aba opposition abamusi bava mu parliamenti kitegeeza buli kye tugenda okukola kyonna tekiri legit kubina ebikolo bimuli mu kuwamba mu abantu n'abagamba singa nuupu ejja ba MP baayo mu parliament n'abasigala ba opposition kitegeeza nti bagenda kukozesa chance eyo kudimandinga aba all the political prisoners bonna bali makomera nga tegenda kukkiriza kugenda mu kalulu nga abasiba bakadde tebaliyo ate nga mukyayongerako abapya. Is this the management? Is this the country we want to be in? Naye nga bana basajja tebawulira. Kati Mr. President ngenda kusaba tegeeza abantu bonna boyinako obuyinza n'abakukkiririzaamu tebadda mu parliament kubanga Lwaboga yabagambye I know we have those ones whom we control. For them they can remain in parliament. But those who are going to decide with their boss Robert Kyagulanyi Ssentamu and their boss Joel Ssenyonyi, the moment they leave the parliament, each and everything which is going to take place in the parliament is not going to be legit. Kati mukulu Joel Ssenyonyi, Mr. President ngenda basaba buli member parliament gomusaba ne muwandikira officially ave mu parliament n'agaana oyo munyampi temutegana bulijjo munoonya banyampi oyo munyampi nkiddamu ngenda basaba buli member parliament gomugamba nti ave mu parliament taddayo naddayo oyo munyampi temuddamu kubuuza ani gwakolera kubanga ekituufu kiri nti parliament tekyalina mugaso bwe banga erina omugaso tebannavaayo kondeminga bikolwa bya muhoozi bwe banga erina omugaso tebannavaayo kondeminga bubbi bugenda mu maaso mu ggwanga bwe banga erina omugaso tebannavaayo kondeminga kikolwa kya muhoozi kye yakomandiza abasirikale ba SFC ne bagenda eriwowa ne bakuba ba innocent police serving officers olw'ekikolwa kye mutaategedde ekikolwa kyabadde kitya. Abasajja ba SFC bawamba abaana okuva mu different areas of the country ne batwala mu different barracks okuli eyakatabi n'eyegaluga ne bakuba abaana ne babasiyaga abaana ne bayiika amadinisa. Kati aba SFC baleese abaana ku poliisi ng'abamu bali mu kkoma batonya musaayi tebasobola na kwogera mannya gaabwe n'obaleeta ku poliisi y'eruwowa. Be basanze ku poliisi babagamba we can't admit these suspects, the one you call the suspects, because they are unfit. Tebasobola kubeera mu poliisi muno kubanga balwadde mubakubye awo tebasobola kwogera tetusobola kusigaza wano baki basibe bano mubatwale mu ddwaliro bafune treatment bamala ofuna treatment mbakomye wano eyabadde alirize ttimu ne bagamba nti kye mwogerako ffe tulina order from above bano abantu balina okubeera wano poliisi ne bagamba kikafuuwe amateeka gatulagira tetusobola kukola ki tetusobola kuteeka basibe mu poliisi already nga basibe bakoze eki bali mu mbeera mbi tetulina bwe tugenda kinnyonnyola. Abasajja olw'okuba nti bali mu system sero gaju and educate gaju o sero bihogo and educate bihogo sera cow and educate cow by instructinze buli musirikale yabadde awa SFC n'akwata omuggo n'amasasi ne batandika okuba basirikale bonna ne bakuba poliisi bagiteeka wansi n'abasibe ne babakubiramu. Kino kyabaddewo olunaku lwajjo wabula parliament ennakyogerako buli muntu ennakyogerako teri akikondeminga kati banga basobola ogera ne bakuba ba police serving officers abali mateeka bakomrade babayisa batya mu bisenge ebyo.
tubaddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo munnange ye mukulu pengepenga avuddeyo n'anaabira General Muhoozi Kainerugaba mu maaso asabudde ono nga talinaako nakabuuza. Buli nnaku basiba batwala abantu baffe ne tuwanjagira gavumenti ebadde abasinga ng'obudde ku Edi yawe manya Edi Mutwe bangi bakyali mu nkomyo ne Edi Mutwe afuse Edi Mutwe olw'ensonga Edi Mutwe takyali Edi Mutwe nga muntu wa bulijjo era bw'obakwata ku Edi Mutwe, this is the genesis of Firebase, the genesis of National Unity Platform. Mukwano gwa Kyagulanyi, muganda wa Kyagulanyi yalinga amusala enviiri, yali bestima almost mugamba amubeereddewo nga kyali ng'oli yali abeereri Kyebando ng'ono abeerera gye yakulira simanyeko Edi Mutwe yakulirawo Kisenyi mu Kisenyi ne baali bamukwava ddanga tetunnamanya na Bobi Wine wekuyima tetunnamanya nti Bobi Wine alifuuka munnabyabufuzi. So this is the family. Ojja kulowooza nga bakisussizza nnyo, this is gwe basibye is the family. Nziramu eno familia ono gwe basibye wa family. Kitegeeza ki Bobi Wine bamukutte mu liiso weewaawo ne bakwata buli muwagizi we ono baba bamukutte mu liiso bakutte omwana w'abaandi gwe baleeta Edi Mutwe Seguufu balese family yeebweru bamusazeeko ebirevu naye nzi wano okubategeeza nti intero gye nfunye nga bwe nabagambye babiri kaingali akasoni kavaako Edi Mutwe bamusodomayizinzi nga asodomayizinze Edi Mutwe zinanadani Muhoozi himself. Edi Mutwe twafunye ku mawulire agalaga nti Edi Mutwe awulira kyalya mmere era Edi Mutwe awulira azize emmere ng'ayagala kubeera ng'awanjagira kubeera nga bamwoki bayitedde emmere. Muhoozi abadde ayingiza Edi Mutwe buli kanaku ng'afuna abasajja be bayingize Edi Mutwe era buli nakode bateeka Edi Mutwe ka input akali exclusive ng'omukulu oyo amuyisa bubi ng'amusiyaga bw'amukuba emiggo bw'amuyokya. We have seen the first CDF asiyaga abasajja kifuba. Edi Mutwe right now as I speak a straight man tebamusiyagangako tabirako sodomized tabirangako bulamu bwe bwonna ayise mu bulamu bwonna obwokubeera mu bitundu ebibi byonna mu ghetto tebamukakangako kaboozi ka sexy nga musajja munne yakamukaka. Muhoozi yatumiza blue band, Muhoozi n'atumya zi ingredients zonna, Muhoozi n'atusiyagira Edi Mutwe. CDF omwana w'omukulembeze yiteka ku mukulembeze Museveni akoze ekivvi obwedda bakola kye bayite fujju ku Edi Mutwe bamusarako ebirevu bamukuba emiggo bamuyigiza Lunyankole naye nga kino kyonna bakikola kubeera nga bamuteekako kye bayita trauma abiri nga ayinza kuddamu kubeera na Bobi Wine era Edi Mutwe bw'anaviira mu kkomera oba gye bamutaddeyo singa tuyambibwa Edi Mutwe n'afuluma he needs what they call rehabilitation. Muhoozi asiyaze Edi Mutwe, Muhoozi asiyaze Edi Mutwe n'abagani ku basiyazi banne be yabeeranga n'abesaani asi n'abagamba mbono muwoomu nfunye embuzi era agenze kuliita n'agamba mbu they has been sweet. Kale omukulembeze mu CDF kyokera ku makya n'ogamba muno ne Feroman has been sweet. Wano bwe tuli amusazeeko ebiza buli wolabe wakola enviiri Muhoozi wedda azannyirawo yamwesalidde ebiza yamusaze efujje lya buli kika Muhoozi alikozeko Edi Mutwe bamuwa emmere bakyaddemu empiso ebiweke bamuwadde obutwa bamukubye azimbye ebigere mufumbire agenza okumulabako bamuganye tuli bwe tukyali ku Muhoozi. Bigenda mu maaso tulaba nti omwami ono ekintu kye yakoze just yayagadde kutraumatizinga bannayuganda naddala bannakibiina kya NUP yayagadde bajja mu bigambo anyinza okugamba nti yakozesezza engeri eri so provocative yakozesezza kifaananyi ekyo okuprovokinga bannankyukakyuka okwagala okuwulira bigambo ki ebinaabavaamu abasoma psychology mubitegeera eyo oyinza okugamba yakozesezza provocative singa byabadde bigambo actually yabitadde nako provocative language yabitaddeko ebigambo ebiprovokinga abaana ab'enkyukakyuka ate nno kimukoledde kubanga abaana bavuddeyo boogera ye ndowooza ayagala kuwulira bigambo ki ebiva mu baana ab'enkyukakyuka. So kyeva yakozeseza ekifaananyi ekyo n'atakako ebigambo okuprovokinga abaana ab'enkyukakyuka. Mu bantu abategeera gundi abantu abategeera
psychology nti omuntu ayinza okukozesa provocative language okujjamu ebigambo. Omuntu ayinza okukozesa provocative signs okujjamu ebigambo. Omuntu akozesa n'akutunuulira engeri ekulaga nti eyinza akuweeyinga, akulaba nga otalina magezi, kale otunuulira ono naye kwegamba abasoma psychology ebyo byonna mu bitegeera. Omuntu akozesa so ye according to ebyo ebigenda mu maaso kati ekifaananyi ekyo yakitaddewo just provoking Abannayuganda n'ebigambo ebyabibaddeko nga akozesezza ebigambo ebiprovokinga naddala abaana ab'enkyukakyuka kubalaba ki ekinaabavaamu. Nno kimukoledde kubanga abaana bavudde mu mbeera, abaana boogedde, abaana bakola ki, so kiki ekiddako. Naye mu bintu bino ekintu ekisinze okunsanyusa ye Chicken abaana bagenze ne bamugamba nti munnange gwe breakinga wano amawulire bulijjo, gwe waga breakinze, lwaki togenda mu maaso n'okola ki n'obaako ky'oyogera. Maama nnyabo Edi Mutwe nsaba busabye aveeyo. Naye nze siina kye mmanyi. Nze mmanyi ekyo ku Edi Mutwe, nze nina kye mmanyi. Ndowooza mulaba kati singa badde kempaka atandikirawo. Edi Mutwe Abaganda bange nze nali eruzira omwezi gumu n'ekitundu mwana. Temunjogeza bintu bye simanyi. Edi Mutwe nze akafaananyi nange nakajje ku peji ya Twitter ya Muhoozi nenkapositinga. Nze Edi Mutwe siina kye mmanyi. Temutandika okunjogeza ate nno bantu mwe temumanyi algorithm ya internet bwetambula. Oyogerako katono nga bakutwala ruzira. Nze temunteeka mu bintu byammwe. Nze kindeese wano kutunda tiketi. Goba uli oyagala nnyo okwogera ku Edi Mutwe, kola live nga bwe njikoze omwogereko. Kola live nga bwe njikoze omwogereko. Omuntu akukako okwogera ku Edi Mutwe n'ogamba naye kakati ono omuntu ankako okwogera ku Edi Mutwe. Nze Edi Mutwe mbadde mulaba nga omuntu omulala. Nze Edi Mutwe is not my friend. Edi Mutwe si kyali wange nti no simwagaliza kukomera, but si kyali wange nti nsobola n'okuyoowa omubiri olwa Edi Mutwe kubanga nze Edi Mutwe is not my friend. Si kyali wange nti no bannange kubanga naye baali bamukwata saamanya ati bamukutte. Nze mbirabye ku internet wano. Kati nze saba onveeyo njogere Edi Mutwe bannange bankwate bantwale ruzira. Nedda mukwane ekyo sigenda kukikola. Titize naye nga nkugamba bugambye nti munnange teweerabira kubanga wekomidde ku NCK TV era woba oliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharingo likinge bingi nnyo bye tukomawo nabyo.